Yes, mbalamusizaako nnyo mukulike obwakedde emikwano gyange mu abampuliriza oli ku Yugi Update TV kusinzidde okuba nga otuwuliriza. Ensonga nno zirinnye enkandaggu, ensonga ya United States of America n'eggwanga erya Uganda. Era mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaawa zino yandiba ng'ali mu kusattira oluvannyuma lwa mutabani we Muhoozi Kainerugaba omuzaalira Kalumanywera yamukyabidde akalimu obuwuka. Ku guno omulundi tubadde tukimanyidde bannayuganda nti General Chief of Defence Force ajja agenda mu maaso n'okutwitinga nga waayisaamu amawanga eggaali nga waatiisatiisa ab'opposition bannabyabufuzi ng'agenda mu maaso n'okutwitinga as usual, naye tweets ezo n'agenda mu maaso n'azidireetinga. Ku luno tweet gye yakola n'amala n'adireetingayo yamuzaalidde akabasa era yanditeeka eggwanga lya Uganda ku stack. Kino kye nabagambako nti high ranking officer mu ggwanga Uganda singa akola statement ng'agyolekeza eri amawanga amalala, kino kyandikosa eggwanga lyattu Uganda. Kigenda ddikosa kitya? Bannankyukakyuka kirina engeri gye kigenda obbafevalingamu okubanga Uganda kati eri recognized n'ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Era wandiraba nga gavumenti ya Uganda erinnyeemu enta ku byebadde genda mu maaso n'okukola n'okutuntuza bannayuganda, kubanga kati eggwanga liri monetized, balitaddeko amaaso abiri, balyekkaanya. Oluvannyuma lw'abasenita okuvaayo ne bakola statement, conclusive statement ku ggwanga lino erya Uganda. Ono nno eyakola statement eno eyagenze mu maaso n'okukyabira mwami Yoweri Kaguta Museveni obuwuka ye chairperson w'akakiiko Senator Mulamba Jim Risch. Era njagala nkutegeeze ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru, ssente ze bafujjirira mu Uganda yazivunaanyizibwako, security issues wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Uganda ono yazivunaanyizibwako. Si congressman ng'omuntu owa bulijjo, kitegeeza ali mu department ye era waddembe okukola decision yonna gy'aba ayagala. Era mu decision ezimu ze yasinze okukola ezitadde mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke ze zino wammanga, nti ayagala Trump ne administration ye bamwe conclusive document ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda, ku diplomatic ties badde balina n'eggwanga lya Uganda, security ties zonna ino zitunulamu. Lwa nsonga agamba General Mulamba tayinza kukola bukozi statement, diplomatic statement egenda mu maaso n'okukyankalanya amawanga abiri n'amala n'adireetinga n'alowooza nti nno biwedde. Wateeka okubeerawo ensonga ekolebwawo. Kati no kino tekikomye kuno, kigenze ne ku international medias batandise okyogerako. Amawanga gonna kati wenjogerera gatunuulidde eggwanga lya Uganda ebigenda mu maaso, tulinga abali mu firimu. Kati kino twakiyise nga Cold War wakati olutalo olw'ebigambo wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya US. US wegenda mu maaso n'okusanctioninga gavumenti ya Uganda oba Muhoozi Kainerugaba, sanctions ezo tezikoma bukomi nti bakusanctioninze togenda kulinnya mu ggwanga lya America, si kyokka we kikola, wabula zigendera ddala buziba butya ngenda kubanga nkutuusaayo yonna yonna embikutegeeza osobola okuba nga obinnyonnyoka ng'okimanya omanye gwe munnankyukakyuka wawa ofunira otegeere sharing zino z'obadde okola, post z'obadde oteekayo zigenda kyusa zitya ku well-being of Uganda oba omuntu wa bulijjo, engeri gy'adda safalingamu, engeri ki ekigenda okyusaamu enneeyisa ya gavumenti mu Uganda. Kale ne tuba tekireese nkyukakyuka y'amaanyi n'ekiina kye kigenda okyusaamu okulwanirira eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga lyattu Uganda. Byonna ngenda kuba nga mbikunnyonnyola naye nakutegeeza oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza. Sooka olaba akatambi kano. Hello and welcome. Our top story is from Uganda. The country's army chief has irked the Trump administration. Last week, General Muhoozi Kainerugaba broke ties with the US in a post on X.
He accused the US Embassy in Kampala of hiding opposition leader Bobi Wine. Then, just an hour later, Kainerugaba deleted the post and issued an apology to the US. President Museveni's son said that he was being fed incorrect information and called Washington a great friend. But a US senator has rejected his apology and even suggested sanctions on Uganda. His name is Jim Risch. Now, he is the Republican chairman of the US Senate Foreign Relations Committee. Reacting to Kainerugaba's posts, this is what he posted on X. Commander Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line, and now the US must reevaluate its security partnership, which includes sanctions and military cooperation with Uganda. The president's son, and likely successor, cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at stake. Now, this is not the first time the US senator has suggested slapping sanctions on Museveni's son. Last month, Risch issued a statement on the Ugandan election. He compared the polls to the ones that were held in Tanzania, which were marred by post-poll violence. Uganda's elections, like the recent elections in Tanzania, were a hollow exercise, staged to legitimize President Yoweri Museveni's 7th term and 4 decades in power. But even more so than Tanzania, Uganda is a key regional security partner to the United States. Yet, its ruling regime prioritizes domestic control through political violence, abductions, imprisonment, intimidation of opponents, and the misuse of state resources to maintain its grip on power. Risch also accused Uganda of being an exporter of instability in the region. He called on the Trump administration to reassess its security relationship with the African country. I applaud how the Trump administration is pursuing commercial and security gains in the region, but I'm concerned this will be increasingly difficult to do given the current trajectory. As with Tanzania, the administration should reassess the U.S. security relationship with Uganda, beginning with a review of whether sanctions are warranted under existing authorities against specific actors, including General Muhoozi Kainerugaba. Ugandan Army Chief Kainerugaba is famous for his provocative online posts. X seems like his battleground, where he launches verbal attacks on his adversaries and retracts some of them. Bobi Wine is Kainerugaba's arch foe. Wine stood against his father, President Museveni, in the latest polls. After Museveni was declared the winner, Wine escaped an alleged military raid at his home and fled into hiding. Since then, the Ugandan army chief has been launching relentless attacks against Wine. He said that his men will capture Wine either alive or dead. Now, in one of his posts, Kainerugaba called the members of Wine's party terrorists and said that he had killed 22 of them and Wine would be next. Now, later, he deleted that post. Museveni's son had also given a 48-hour ultimatum to Wine. He warned that if Wine failed to adhere to it, then he would be treated as an outlaw or rebel. Recently, Kainerugaba's men conducted another raid at Wine's home and allegedly assaulted and threatened his wife, Barbie. Now, even though Wine is in hiding, he has been hitting back at the army chief. In each and every post, Wine has been teasing Kainerugaba by saying, "Catch me if you can." Now, he is in Uganda, but his exact whereabouts remain unknown. Meanwhile, Kainerugaba is growing impatient, and driven by his impatience and animosity toward Wine, he launched a direct verbal attack on the US. And despite Kainerugaba's apology, Washington does not seem ready to let his provocative actions slide. What will be the next step of the Trump administration? Now that remains to be seen. Kuntesezaako akatambi ako osobole okukkaanya bulungi okalabe nga njagala kumatiza kulaga how far viral ensonga eno gyegenze wakati w'eggwanga erya US saako ne gavumenti ya Uganda. Kitegeeza ki? Uganda muli ku monitoring, bamonitayizinga buli ekigenda mu maaso. Nga bwe nkugambye, Senator Somu si babiri balemezzaamu. Omuntu nga mwe muli ne Minister of State
mu ggwanga erya Amerika. Bangi bazze bakomentinga ku nsonga eno omuli ne balooya. Newankubadde gavumenti ya Uganda erina statement ze yakoze, abajenero balina ekiwandiiko kye bafulumizza nga bagenda mu maaso n'okuwera balooya bano abapracticinga human rights advocates olw'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okulwanirira demokrasiya amawanga amalala. Kati bano bwe bakirabe bakoze statement documentary gye bafulumizza ng'egenda mu maaso n'okukangakanga abakulu bano, naye ngenda kubanga mbikuwa gye bijjako mu maaso eyo. Ensonga si nnyangu, erinnyidde ddala enkandaggo. Oli ku UG Update TV, gwe ky'oba onkolera kyokka kyokka kwe kusharinga, kulayikinga, jangu mu comment section. Wabula gwe atanatweyungako, nkukubiriza nti wansi awo waliwo ekigambo subscribe, kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ba senator atuuziza meeting. Ebifaananyi ebyo byenkusiigidde awo, senator atuuziza meeting. Akakiiko kwe, jjukira ye chairperson w'akakiiko kano, yakakulira abagamba neetaaga clarification ku nsonga za ggwanga lya America n'eggwanga erya Uganda. Njagala mumpe enkolagana zonna ze mbadde muyina. Njagala mumpe obuwonvu n'obugga, enkolagana diplomatic ties, mumpe security ties tubadde tulina n'eggwanga lino, tulabe aids, obuyambi bwonna bwonna tubadde tuwa eggwanga lino, binamira tulina bitunulamu. Byonna tulina bitunamu, bagenda kuswaggula paka munda. Bamanye sente zonna zibadde tuliwa mu ggwanga lino erya Uganda, enkozesa yaazo zibadde za mugaso ki? Ebigendererwa bibadde bituukirira. Baagala na kumanya eddembe ly'obuntu likwatibwa litya mu ggwanga lya Uganda. Ki ekituleetera okuba nga tulina diplomatic relationship wakati waffe n'eggwanga erya Uganda? Neetaaga Trump ne administration ye empandiikire document nga bandaga engeri gye bagenda okwasaganya ensonga zino. Kubanga nze nga senator nze avunaanyizibwa ku ssente zino okuyingira mu ggwanga, ssente ez'ebyenjigiriza, ez'ebyobulamu, eza security. Omwami ono yabikwasaganya, kitegeeza alina omukono ogw'amaanyi. Kino kibadde tekibangawo Uganda kubeera recognized na mawanga n'abakulembeze ab'amaanyi mawanga amalala. Kati kino kikulaga nti America ye super power. America weegamba nti nno we are watching you, tukulaba, twetegereza. Bagambye gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, tukulaba, tukwetegereza, byonna ebigenda mu maaso ne bye mugenda mu maaso n'okukola. Wakugamba nti tukulaba nga super power America, kitegeeza nti n'amawanga amalala gagenda mu maaso n'okuba nga galaba, gagenda mu maaso n'okuba nga gekkaanya ekigenda mu maaso mu Uganda, gagenda mu maaso n'okuba nga gakola conclusive analytics. Era w'obanga wetegereza media houses ezisinga mawanga ag'ebweru, zi Al Jazeera, CNN, zonna zigenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eno. African Times, amawulire gonna okuva eri mu ggwanga ery'e Kenya, gonna gagenda mu maaso n'okuba nga gatunuulidde ensonga eno wakati wa General Muhoozi Kainerugaba ssaako n'eggwanga erya America. Senator Jim Risch akyalemezzaamu, yagamba tebigenda kuggweera buggweezaawo, nti okuba Muhoozi yatwitinze n'adireetinga tekireetera kubanga kijjawo statement gyalaze erina kyeyaga eky'omunda. Kati bba ensonga eno bagiremeddeko era bagitunuulizza nnyo amaaso. Oli ku UG Update TV, nyongera okujjukiza. Kaakati Senator wagamba nti administration ya Trump njagala ekole conclusive statement, empe document ng'eraga enkolagana yaabwe n'eggwanga erya Uganda. Okusinziira ku kyagenze mu maaso, Senator yayongedde okulumamu ne bagenda mu maaso n'okusanctioninga, bataddewo sanctions bazongeddeko. Naye nagambye sanctions zino bwe bazikola tekitegeeza nti nno Muhoozi bamuganye buganyi kugenda mu ggwanga lya America. Kigenda buziba. Kikunnyonnyolawo nti America nga super power, amawanga gonna geekolagana nago, all countries which are in relation partnership,
n'eggwanga erya America gonna gaba gavunaanyizibwa ku nsonga eno, kitegeeza bakukugidde obutalinnya mawanga ago gonna America geyina nago omukago, geyatta nago omukago. Kitegeeza n'onooba oyagala kugenda mu mawanga ago ng'olina obwetaavu bwetaagayo, togenda sobola kugendayo, ogenda kuba tokyalina access. Jjukira nti America erina amawanga mangi geri nago in diplomatic ties ag'omugaso. Katosobola agamba nti nno nze ngenda kubeera bwezi mu Uganda nga generali omulamba Chief of Defence Force, alina okutambula amawanga, alina okutalagga okusobola okulaba ng'atuukiriza omulimu gwe nga Chief of Defence Force w'eggwanga Uganda. Kati bateekako limits ne bamuteekako sanctions mu bufunze bati balekedde gavumenti ya Uganda kyakusalawo okujjako okureplacinga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba, emirimu gy'eggwanga gisobole okuba nga giddukanyizibwa. Kino kiba kirina engeri gye kikosezza Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuba tekyali ku mbala ye. Kaakati wano abadde abuuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nsonga ki emwekwesezza. Okwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwaleetera gavumenti okusalawundinga amaka ge, ne basalako amaka ge, ate ekyobusiru ne balemerawo nga famire ye weeri, ne bagenda mu maaso n'okucunya omukazi. Byonna nga bwe tuze tubibalaga. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu azze agenda mu maaso ng'aweereza obubaka obusoomooza gavumenti. Gavumenti weesomoozeddwa negwa mu katego ka Robert Kyagulanyi Ssentamu, batandise okusindika obubaka obumutiisatiisa. Mu kyo ne batandika n'otutakula omutwe ne bakoleramu ensobi yiino. Muhoozi wagenda mu maaso n'okutwitinga ng'abanja Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweeyo mu mikono gy'ab'obuyinza owatali nsonga. Yagenda mu maaso n'akola statement ng'amugamba kati akoze order Robert Kyagulanyi Ssentamu omuleete nga mufu oba nga mulamu. Eyo statement yemu eraga obujega mu security y'eggwanga Uganda n'okuvvoola eddembe ly'obuntu. Teyakoma okwo n'agamba we yamubula nti kirabika America erina omukono mu kubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era yegenda mu maaso n'okuba ng'ekola operation zino ezaagala okumwamulako gavumenti. Statement yali nnene, zimu ku statement ezadireetingibwa ku mukutu ogwa Twitter ze zizadde kalumanywera wakati wa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako n'eggwanga erya US. Kakati America ogamba nti no tubalaba, gavumenti ya Museveni tubalaba, tubatunuuliza eriiso ejjogi. Kuva mabega America ebadde recognizinga nnyo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ey'amaanyi, ng'era waataddewo demokrasiya mu Africa, era nga recognizingibwa nnyo, era ng'ensonga oba gavumenti ewangudde oba tewangudde oba eziyita mu buyinza bibadde tebibakwatako nga baba America, olw'ensonga badde balinamu diplomatic ties, badde balinamu enkolagana ez'omunda nti Uganda ebadde ensonga nnyo mu kudeployinga amagye mu Ssemazinga w'ekibuga Ssemazinga Africa okulwanyisa obutujju mu Somalia, luddawa amagye g'eggwanga lyattu Uganda UPDF ebadde ekoze omulimu ogw'amaanyi ogw'enkizo. Tubasiima ku lwekyo, newankubadde abadde baganyulwamu be banene, naye ng'abaana bakomawo badaaga, bakomawo bajeera, tibaye ebyensula bibi, okulya, wotunulira embeera well-being mu bulamu babadde tebali bulungi. Ekyo nakyo tetusobola kukibuusa maaso. Kakati kuva mwaka gwa Clinton Museveni abadde aweebwa ekitiibwa ku nsonga eyo, era America yamulankingako ng'omu ku bakulembeze abakoze nnyo okuzza eddembe mu Africa. So abadde ayina eyo enkizo, so abadde ayina ne sympathy eyo. Ensobi Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yakola ku byonna ebimulicognizingako kwe butateekateeka muntu ayinza okuddira mu buyinza. Bwe butateekateeka muntu ayinza okuddira gavumenti mu buyinza, so ye n'ayagala ateekeko owuwe ate nga tali recognized mu bantu. Yeyo ensobi nnamba emu.
kati enkizo yonna America gyebadde eteeka ku Uganda bandibanga batandise okuwisdowinga bagamba nti byonna obikoze era nebyogenda maaso obikola ebyokukyoboola eddembe ly'obuntu ebyokubuzaabuza demokrasiya naye tukutundiriza eriiso kati sanction zino wenjogerera teziruma mu America wokka wabula n'amawanga gonna America genda nago enkolagana era bwe bagamba nti oyo omuntu yayingidde eggwanga lyammwe tumwetaaga kitegeeza baba balina omusala endalingayo mikono gyabwe amateeka we gatwe gakola era we gatwe gafuga eno ba spokesman abe government ya Uganda ne baleekaana baddamu kiba tekikyakola kati jjukira tulabye ba lawyer senators mu ggwanga erya America nga boogera ku nsonga y'emu abasajja basatu okwogera ku nsonga eno ey'amaanyi kitegeeza kiba kifudde ensonga eno ey'amaanyi era ng'etambula amawanga kati kirese gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke saba zino beetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuula naye okukkaanya kubanga tekikyasoboka gavumenti kutwala ggwanga mu maaso nga teri na Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko okuba nti bawambye buli mukulembeze w'ekibiina kye abakulembeze ab'enkizo ab'amaanyi abandi baddeyo kye bateeka mu kuopozinga gavumenti eno tekibamalidde jjukira ekigendererwa kyabwe mbu bali baagala kusuppressinga kibiina kino ekya National Unity Platform sinakini okugirawo ddala opposition oludda oluvuganya gavumenti lubeere nga teruliiwo naye kati kibasse mu vvi olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talabikako ate yalayira obutatuula ku mmeeza y'emu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ndowooza olunaku lwe yalinga agenda okigezaako ewali interview we baba kyazaano ku NTV Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'atalabikako mu kabbinkano ng'akalulu tekannatuuka wano mu biseera bya kampeyini ebyo twabiraba era tetwamanya na nsonga waki Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyalabikako kati ndowooza otegedde ensonga nti okubula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwa nkizo nnyo era kutadde gavumenti ku bunkenke kubanga tebamanyi kyabala tebamanyi ne kyazzaako oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza kutegeeza atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano baganda bange mbaagala nnyo tugenda kubanga tukomawo ne information njagala mbalage engeri gavumenti ya Uganda gye yawandiikiddemu nesobola okumanipulatinga balooya ne basenta abagenda maaso n'okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu Uganda n'okulwanira eddembe ly'obuntu n'engeri demokrasiya gyakwatiddwa mu ggwanga lyattu Uganda ng'engeri opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ajeezebwamu mu ggwanga erya Uganda ebyo nno bye babikkirira bye batagala kwogerako era baabayisa abalyake era nti baalidde mu ggwanga lya Uganda olukwe ngenda kukuleetera wiino olabe ekigenda mu maaso otegere nti nno ensolo ku kizigo yandibanga kweri oli ku Yugi Update TV mbaagaliza olunaku olulungi mweraba